oli ku BOCAT TV. Leero enkya Naluli. BOCAT TV. Kwaniriza tempozi ku BOCAT TV balakwera mpozi nga ate otulaba nze SULA SSENYONGA ate mpozi yona gyesindika kampozi nga otugoberera tukwebaza bala kusubscribinga tanaba kusubscribinga mwana tusubscribing oleme kwera mpozi nga ate ofiro mwana kusubscribinga agenda ali ku kade osobola kwera nga ofuna notification bwe tutekayo story yonna oba ekintu kyonna kale njagala okwera nga mbuuza ku abantu following mwenna ab'enjawulo. Tulina Mariam Kaweso ogamba otya UK, Shaneze banenya UK ogamba otya, nembuuza ku bali mu UAE mwenna. Tulinayo Nakandi Vicky ogamba otya, netubirayo ne Nakadu Amina ogamba otya, nembuuza ku Imminence ogamba otya, Shirat Love Shira ogamba otya, Amosi Mukiso ogamba otya, ate mpozi nembuuza ku Abibu Nsereko naye balakola mpozi nga ate otulaba bulungi nnyo. Eddie Kibero oli South Korea, nembuuza ku Engineer Mugomba Lwaki oli USA, Kapalaga Baby oli USA, ate mpozi n'abala bonna abatugoberera wano ku BOCAT TV. Webale kwera mpozi nga ate otugoberera wendi nnyo. Olunaku olwaleero nkedde mu kibuga era nsobodde okubira mpozi nga ate nfuna y'amaloboozi g'abantu g'abasuubuzi nga beemulugunya. Kibooka ekaaye mu kibuga Kampala. Okuyingira Kampala olina kwewozaako nnyo. Nenga jukira ekibuga Kampala kirimu obutale obwenjawulo omuli sente bali ku ddembe muyite Owino market. Waliwo akatale aka Nakasero ako nako katale gye kali nnyo. Waliwo akatale aka Usafi ako nako gye kali katale kakolera ddala. Ogateko n'obutale obuli awo mu Kisenyi. Kakati n'abantu abo ab'omu butale President Museveni yabakkiriza bakole n'abagamba newankubadde tugenda mu muggalo obutale bulina okusigala nga bukola busobola okuguza abantu emmere. Nti ne olina mabanga akola mu gavumenti emmere tagenda gigula mu supermarket ogenda gisanga mu ttooke, olina kugenda mu katale jjo gigula oba nfuna bulungi nnyo. Kati ate jjukira mulimu abasula mu kibuga Kampala wakati, wakati nga balina okufuna emmere eyo. Waliwo abantu abasula mu bitundu nga Mengo, Bakuli, Nakulabye, wa around ng'emmere ebintu byebakozesa balina bigula mu katale awo Nakasero oba mu katale mu Owino. Mulimu abakozi ba banka. Olunaku olwajjo twasanze era still bakutte abasajja basibye obuguwa ku ssaawa ya Queen teri kuyingira kibuga Kampala. Namirembe Road teri kuyingira Kampala. N'enguudo zonna zeningira basibye obuguwa. Abantu bagezaako okujja identity cards nti bannaye nze waliwo kirine yankwasiza bambi ekisa yagambe nze nkola ne Equity Bank. Kadi yange yino ndi kirina nga bamuganya okuyitawo. Abantu gaffe tukolera mu Owino. Ngenda bba amaloboozi g'abakazi bano nga bakaaba musooke muwulire. Walumba kiki kino nga tufa tatulina bye tujeemera naye bali babi bubi bannaye mutukyusizeemu naye tuli bubi. Nze ninaawo byantunda byakweyiya bwensanze bwemmanya bwe naafunako bwendeeta ngata bumonde butungulu nga wobimanyi kapito wa mitwalo 2 tetulina ssente naye ne kebwandifunyirako ne bakayola ne bakatwala. Ate abalala balumiriza abakulembera akatale ka ssente bali ku ddembe Owino ne RDC wa Kampala Hudu okubanyigiriza. Batugamba tusule mu butale tusobole okuguza abantu ne Hudu takkiriza muntu yina kuyingira mu katale. Akatale yakazinga ku Hudu yateekamu bantu aleeta abasirikale be ne babeera kuno ne bakifeesi ne batukuba okutongoloza. Ennaku etuluma tugamba buli kimu kituuse ku ffe bannayuganda. Amateeka gonna masiki tetuva ku nnyindo. Sanitizer tutambula naye mu nsawo. President Museveni atuyambe atugire Hudu mu Kampala. President yatukkiriza okukola naye batugaana. Tulina omukazi gwe bayita Susan gwe bateeka mu katale. President vaayo otulwanirire abakyala abatunda ebirime emmere ennyaanya. Nze ntunda butungulu naye batutulugunya kati tebayagala Tukore tunaliawa nze nina balekwa abana mbakole ntya mimi naomba tusaidie kama wanawezekana. Sasa hivi si hakuna chakula si hakuna nini, watoto nalala njaa. Mimi naangalia watoto 8 ya watoto yangu haiko teacher, hakuna namna mwaka 2 hakuna namna. Sasa watoto mitafanyazi fanya watoto namna gani? Wakati ile mlipiga si na sasa pia mnapiga bakupiga bakuba muko balipiga mimi bagamba muveyo. President Museveni w'ekitiibwa yalagira nti tebatukuba batuleke tunoonyeza abaana ekyokulya tuli bannamwandu naye abasirikale batukuba kiki tetumanyi lwaki batutulugunya batuyisa bubi bagala tukole ki? Tunaabe engalo tukola space
twambala masiki nze ntunda byakulya naye osobola okuwulira ng'ossa bubi n'oseseetulamu katono just ofune okussa oba ekyokunywa ng'okiwummuzaawo naye akiraba nina kuyisa mu kibooko tukaddiye ezo batoni zaabwe ziruma kiki tulina musango ki omuntu n'ajulira n'okwetta nange bwe nyambala ekyambalo nfuuka omusirikale ne bwe mba nkubuulidde ne nkugamba ndeka nkole lwaki onkuba kati batugobaganya tulagewo wabula bano minisita wa Kampala Hajati Misa Kabanda abakakasizza nti bino babikola ku lwabwe so gavumenti era n'asuubiza okuyingira mu nsonga eno. Nina meeting n'omukulu akwata ku bikwekweto by'omu Kampala era nsuubira tujja kuvaamu n'ekintu ekirungi. Pulezidenti yali agamba okukuuma eddembe okulwadde bwa COVID. Twakkiriziganya nti nno ab'omu katale basigale mu katale ate n'abazze okugula ebintu byabwe ku makya babigule baddeyo nga bambadde masikisi zaabwe nga beewadde amabanga basobole okugula ebintu baleme kufiira njala mu nnyumba. Lwekyo bakola bukyamu aba tebagoberedde mateeka era ababeera balabe bakikola ku lwabwe ng'abbo olw'ebigendererwa byabwe. Lwakyana mu 9 CBS Emanduso nze Farida Bongole mu Kampala. Webale nnyo Farida Bongole. Parliament eddamu otyo abasuubuzi beewuliriddeko ddala bulungi nnyo. RDC Hudu lwaki bakukaaba nnyo? Nawulira Lord Mayor ayogera RDC Hudu. RDC Hudu Lord Mayor watukidde okukaaba. Kitegeeza osusse woyina okukoma. RDC Hudu siggo ososo okubeera RDC wo mu kibuga Kampala. Abakazi bano baleke bakule. Kitegeeza omenya etteeka oba ekiragiro kya President Museveni kyeyateekawo nti abasuubuzi bano bakole gwe bagaana okukola oba omenya etteeka otowa oda ne bakuba kibooko omuntu ayingira mu katale agule emmere ne bamukuba kibooko. Kakati President bayagamba abantu bano bakole kati ate ng'olemesa abayingira okugula emmere eno olwo yabaleka bakole bagiguzaani evundire mu butale mu midaala gyabwe. Njagala tubeere feya evundire mu butale okubye atunda kibooko okubye azze okugula kibooko weeyita ki? Olinga atalina famire mukole ebintu bino bannaye nga mubalirira nti namwe mwinayo families. Si sawa yonna nti every time ogenda kubeera nga gwe RDC gw'oli mu buyinza gw'okola buli kimu. Wandibadde obuuza ku mukyala bamita Aisha Kabanda yali RDC wa Kampala yali wa Kawempe ekimu ku byo. Aisha Kabanda agenda okulosinga dde mu NUP ng'abonyeebonye okuva lwe bamujja ku RDC n'abonaabona nze namulabako. Aisha Kabanda n'ayambala akagatto ne kagwa olubege alina radio station emu kwajja okukola ng'ajja atambuza na bigere nga kagere kaddugala. Alla n'amujjukira n'ayingira NUP kati MP mulamba ebintu butambala. Naye abantu babakkiriza bakole gwobakuba tubeere feya. Hudu buno obulwadde bukossa buli mugagga bukossa buli mwavu. Kati kyenjagala omanye teweeyibaala. Abantu baleke bakole. Abantu bagenda kufiira mu nnyumba enjala. Wuuyo enkalala z'okufuna ssente mu kibuga Kampala mwazongezaayo nti zirimu ebirumira. Mugendawo abantu emitwalo 15 mu Kampala naye nga Kampala alina obukadde bw'abantu kuba bonna tebakyakola. Kitegeeza bonna bali mu bwetaavu beetaaga. Lord Mayor yakugambye emitwalo 15 be ba border only. Bobanga if you were to okusummarizing amangu omwendo gwe mugenda okugabira. Kima mulinga abaga mugenda okugabira ba border bokka. Naye nga alina abavuzi ba taxi, mulimu aba border, mulimu abakyala abakola mutale, mulimu abakola batya. Sente za nabbanja kitegeeza tezigenda kujja kati. Sente za nabbanja teziriwo kati mu kibuga Kampala. Ne be mwawaddeko ebweru wa Kampala kuba bagambye bakagabirako emitwalo 14. Naye otuuka ku kyalo ng'ekyalo kiramba kiriko abantu babiri abafunye ssente. Bantu batandise kwekuba lwa ssente. Kati kitegeeza babasazeewo batunde ebintu byabwe mu butale mubaleke. Abakyala bo balaba Hudu bakazi bakadde bamukuba batuuni ajja kuzirikira mu ngalo. Afe family esigale ng'eyagga. Gwe Hudu togenda kuyamba muntu ono. Omugaana okufa obulwadde atafo enjala. Family yefe enjala mukazi agambye nze bba wange namulekeyo simanyi oba ndi musanga n'abaana nalekeeyo. Akola 10 olunaku oba 5 n'aweerezaako 3 ewaka. 2 ne zisigalawo ate ziyiye okwongerezaako kusuubula kapito ebintu ebirala ebiddako. Mwe mulaba mufuna bukadde na bukadde. Mufuna bukadde na bukadde.
ago malobozi tetuzanye nti tugekoledwa ki genda mu Kampala gwe kenyini gwayisize ebiragiro abakyala abo bakadde omukube batuni afe omugongo omukutule abakazi abo basingo mother abakazi abo basingo mother basajja babaddukako dda abakazi abo bannamwandu si bakazi bokka bakola mu katale n'abasajja benyini abazze okukola omusajja avumirira n'agamba kanvuga akagaali nsula wa Kiso naye nkolera mu Owino n'avuga akagaali omuta omusajja agamba nti mukyala beere ewaka oba bakulye kansirwe mu katale nsobole okubeera nga nkola oyo naye musajja omutya naye ate kati obakubira abaana bagulako emmere naye bennyini obakuba kiki kyogoba muvumiriza pulezidenti kye mwagala President Museveni fine bamukyawa naye tebamukyawa ate kutuuka ku extent eyo nti bwe kikwata ku byobulamu ate nti wa pulezidenti mubi nnyo era naye yateekawo enkizo n'agamba omuntu waba ali waka alina okulya emmere kitegeeza waalina okugigula waalina okusigala nga waggule kati mmwe mwongedde okuvumiriza ate pulezidenti ennyo mmwe abeefuula nti mukola emirimu gye kuba ebimu ebiragiro tabibawangako nze mpita ku road blocks ezimu emmotoka gy'ovuga eri cleared naye nayagala akusumbuwe akola ati naye ng'omugabe kebeera mu system n'agirabanga mweri naye n'akuza mu folofoto hey tuli kuki tuli kuki mwerabidde abakazi abo bu business bakola balina busako bwe beewola ssente balina bu banka mwe beewola ssente banka teziyimirizangako loan oba nfuna banka teziyimirizangako loan zaabwe zo zigenda mu maaso n'okubabala kitegeeza balina okukola bateekeyo otherwise obuyumba bwabwe bagenda butwala obupoloti bwabwe bagenda butwala bajje bawambe ebintu by'omu nju abamu basingayo mu makabada omulala n'asingayo firiigi omulala n'asingayo TV banka zigenda bitwala ninga mmwe kennyini mmwe abakulembeze Hudu abantu bafuukidde ekizibu mwanaddu abantu baleke bakole pulezidenti yabakkiriza bakole ab'obutale tubeere fair yabakkiriza bakole ekyo nkyogera si kiruma abamu sikitya namu yabakkiriza bakole naye tugenda mu kkooti okuba baaki anyway sijja kwera mpozi nga tesukka waneeno ge malowoozi gensobodde okwera mpozi nga nkufuna olunaku olwaleero mbasaba okubeera mpozi nga mugenda okusubscribinga ku channel yaffe empya eya album performers ekitawuluzi omuzanyo ekitawuluzi ogulayo bulungi nnyo onyumirwe omuzanyo gino nnyo tuzanye ebintu ebimu biri ku mbeera zino za bya bulijjo ebyo ebintu bibaayo tuzanya real life anyway mubeere bulungi mbaagala nnyo mweraba oli ku BOCAT TV leero enkya na luli BOCAT TV